Notemba Perfect, notemba Baby Coach, notemba Abapakasi, Trinity. Trinity teligenda Rwanda. Nankeji. Kategeza. Chikembadde njagala. Nga ko kalese kapya. Laba wa. In fact kati kino ky'ekyokuyiga oyinza okulooza nti olw'okuba otambudde distance nene okuva e Kampala nedda ssebo ate wa bbeeyi kilomita meka? 3 ensobola okufunayo ku layisi mwami Lukongo nedda eryo siri yegende wa president lino eri siri ate simanyi bagamba Rushere Yibanda Nyimihongo wa president ezo zibamboko bitundu obiraba awo kyekiri kye twagambye nti tolina wogenda kutuuka ogambe nti kati eno gyendi ndi mu kyalo teri kyalo ku lwaleero tuyingidde Lyantonde kati oyingidde mu Lyantonde Lwengo kati ogirese mabega Lwengo ogikoze ki kati oyingidde Lyantonde sajja omulaba amakaagi jagasse eno sirikira nabadde ngenda kubuuza waliyo kulamaga waliyo ki bantu nga batambulira mu buyinja simanyi ndowooza waliwo oba gwe basinze eno manyi mu bitundu eno gye bali nnyo nti tugenda kulamaga ewa gundi simanyi oba olw'omukago olusooka mwezi oba olw'omukago oluse tulina gye tugenda okusaba bwe bityo bwe ndabanga sikitegeera ekimu ku biri mu bitundu eno bayina enkola ya kweterana ekola nnyo kweterana ogimanyi okwatagana bayina kye bayita zisako balina kye bayita zisako eno zisako nnyingi enkola ya CBS pewosa ono Lyantonde munene kati ebyo n'ebikubo byolaba biyingira mu tawuni kati ate wano obanga agiyise ku bbala biyingira mu tawuni Joview World Hotel Bam petrol station bazina buli petrol station kebere Shell kebere Total kebere Starbucks kebere enene mweziri ali ngamba abe butambala kati olengedde ekibuga abe ku pampo bave ku pampo tugira pampo ziyitiridde mu butambala kati Buganda Land Board okwata eyo eyeno olenge yakyenagaye nti ebikuubo etawuni y'e Lyantonde ekolebwa nnyo ebikuubo ebyo ebifaako kati eno ojja kusangayo nga ne bondi ya piki gyeri bondi ya piki ogirabye Lyantonde ogikoze ki tawuni tugifulumya tawuni ogifulumya naye nti Lyantonde nga yo district nga yo district ku bwayo kati yo Centenary Bank nnungi okukamala
wamune Unilever Uganda Limited. Kasitoleetaako manya okuza emyaka. Tekyalanga. Akayimba akakadde kakutuusibwako Unilever Uganda Limited. Abakozi ba Omo, Geisha, Blue Band, Lifebuoy ne Close Up. Njagala otunuulira amaka agali waggulu wali. Ogalaba? Ngalengera. Kati kiki oba omugamba? Tewali. Tewali. Omugamba ki? Kati ate bino ebitundu ate byo tekikulowoozesa nti bya layisi. Mukulu okuva e Kampala wala. Kati ate bino in fact kati kino kyekyokuyiga. Oyinza okulowooza nti olw'okuba otambudde distance nene okuva e Kampala kati ejja kufunayo ku layisi. Nedda ssebo ate wa bbeeyi. Ate kaakati ensangi wa basereyo ate neyo basereyo. Maama kilomita meka? 3. Ensobola okufunayo ku layisi mwami Lugongo. Nedda. Fuba obwo ojja eno n'owummulako. Wabakyakaze. N'owummulako n'oleeta maama w'abaana lwakuna ng'olwo oba lwakutaano. Agasajja ebyo byoyogera ebyanoleeta maama w'abaana tobiteekako. Kukyakala kuba kuganye. Awo lwaki? Ngowe kuba kukyakala toteekako mbu n'oleeta maama w'abaana. Tekibaako? Tekuba. Ate okyakala naawe? Aze kyakala ebisigadde abisanga eyo. Eno toleeta osanga omwana yayimba akayimba ebyokunywa tunaanywa eyo. Naye eno ojja na mukyalawo tosangayo. Ati oba wazze n'omuntu bangamba mbalala mulimu. Kakireke bajja kunyiika. Tugende. Naye bangamba bangamba. Kiganye kaleera kiganye. Bagamba kiganye. Naye bangamba. Kiganye kaleera kiganye. Badde maze ebbanga okulaba omuntu akubye empale ekiraka. Ekiraka? Akataasa. Mulabye. Akataasa kabadde keetaagisa. Kataasa badde ndudde mulaba. Badde ndudde mulaba. Ebitundu byebyo amakolero kati wano oba otandise okuwunyiriza ku bulamu bwa Mbalala. Wano oba otandise okuwunyiriza obulamu bwa Mbalala. Kati weotandikira wano okwepima otya nti musobola oba simusobola. Mbalala nti waliwo oyita noga wano si wange waganye yagenda e Butambala Jalamba eyo Jalamba naye Kajengwa. Masaka Road si wa layisi. Era si wa kwepimiramu. Era eno kati wano oyingira Kiruhura. Kiruhura. Kati buno bu district balina enteba gye babutemaatema. Kati wakayingira lya Ntonde kati omufulumye kati oyingidde Kiruhura. Oba ntegeera? Nkitegedde. Kiruhura. Era iyo Rushere Sako giraba. Eno balina kye bayita zi Sako. Ruhuka. Eryo siri yagende wa president? Lino? Siri eri? Ate simanyi. Bagamba Rushere, Yibanda, Nyimihongo. De wa president ezo Zibambooko. Zibambooko. Abapakasi. Abapakasi. Za global. Toyongerako. Sijja. Kati wano watereevu. Kati wano ne Morocco ziraba. Naye tulina we tujja okutuuka. Nga n'amamotoka togalaka kino ekimu ku bikwaniriza ze faamu. Kyekiri kye nagamba nti ekyenjawulo ekiri ku bantu beeno. Omunankola agenda okugula 10 ku 10 oba 5 ku 10 mu bitundu ebyetoolodde Kampala. Aba ayina ekitone nnyo yiika 5 mu kyalo. Kati ate ffe tutunda yiika 5 mu kyalo ne tugenda mu Kampala ne tugula 3 ku 4 Uganda. Kyekyenjawulo kye tulina
nti ne bano mu Kampala bazirinamu naye okuba nazo mu Kampala tezibamala batunza mu byalo. Ekyo nedda. Tezibatunza mu byalo. Kyekyenjawulo. Ziraba zino nga ziringa ezitali ate eŋŋanda. I mean Enyankole. Enyankole ze zitya? Nabanga enzungu. Zino eno ne bano kati baakyuka. Baakyuka era faamu zaabwe kati tokyazisangamu nnyo obwo buteetete. Kati balina nnyo enzungu. Balina nnyo enzungu. Zirabye buliidi. Babeeranga z'amayembe. Kati ate ekirala ekiri ku bantu bano kyekyawukana ku ffe nti ffe ennyumba tuzissa ku mwanjo, ensuku zaffe oba ennimiro zaffe ne zibeera emabega. Kati ate bano basoose ensuku ku kkubo, amayumba ne gasembayo. Oba ntegereke ogende ewaka mpita oyita ku lusuku oba mu lusuku drive through. Kati ate kyekyenjawulo kye balina ku ffe. Bo ffe ennyumba yeesooka eti neggalawo olusuku ne ludda emmanju, ate bo ennyumba yeddira ddala emabega. Kubanga omuntu aba ne faamu, wandigaye nti amaka ge gandibadde gasooka ku faamu wano. Naye kati ekkubo nga bw'oliraba liiri ayinako ne geeti, ayita mu faamu n'avuga kilomita nga 2-3-4. Baagala nnyo ovuge wakati mu kwefumiitiriza ng'olina w'oyita. Kubanga ate era bw'otuuka ewaka era naye waliyo ekikomera era wabaayo geeti endala ekuggulirwa. Onfuna? Nkutegedde bulungi kuruva bulungi. Gaaga era kuliko zigeeti. Ovuga n'oyingira. Nozolengera kano katawo Nyakahita Dayare simanya sako biki Lwempogo Dayare Farmers Society bo bayitegeera ekintu ekiyitibwa okweterana. Banyankole kweterana. Okweterana kitegeeza kwegatta. Kwegattira wamu. Ze state wazirabi. Wayo ne state. Aye no ploti zayo tezigulikako. Kati wa broker wena ayogera atya. Twamanyira bali abafa bawasiwasi. Baba. Gatonna mugwa akagama nga bw'otagula leero balitwala enki. Wabadde walirambula. Nombuuza lwaki teyali tutte. Oba oli awo n'akuba essimu. Wakola otya? Yangu omusajja omuwulidde. Tasasula oyinza obutalisaanga enkya. Naye era lwenzize Nyakahita Health Center. Laba wano. Kikikolero. Laba wano. Laba wano. Ganda wange. Asajja basetinga ebintu byabwe. Geeti yokka eyingirayo girabye. Irengedde. Amakiba. Kyebagamba nti real setup. Real setup. Wano nolaba nti byererezi. Naye oyinza obutazungirawo muganda wange. Bwe bakyayina ettaka ddene ali agambye eryo ekkubo liraba eriyita mu gundi. Ligenda mu maka ga muntu nga bw'oliraba. Ndirengera. Ogenda ovuga naye ng'ali mu faamu ye. Oza waliyo ettaka jangu olaba oba batunda.
Eno mu bitundu za global enanti kati basi eziriyo bw'otalinya za global olinya otemba tawusi bw'otatemba tawusi notemba perfect bw'otatemba perfect notemba baby coach notemba abapakasi Trinity terigenda Rwanda nankeji kategeeza kikembadde njagala nga kokalese kapya nantemba kuba kulinnya okutemba kulinnya anti feri tugamba onsanze tekintembye kati mbadde mmanyi era kikutembye osanze tekinninye nje empewo zimutembye ku jjoba zimulinnye ku mutwe kwe kulinnya natemba kwe kulinnya ate eno nayo tawuni ennene mpanvu si amaanyi nnyo naye eri sayidi emu ati kati eno sayidi eno kyogaa nti eri sayidi emu kati eno wa muntu ogwo yasibye kino kyonna gyolaba wa muntu omu okuva lwe twatandise eri muntu omu kyovula nti etambula eddeene ekula bukuzi eyingira mu ndeeri eno ali omu tozunga ate n'agisiba olukomera kituufu ate nakyo kiba n'engeri gye kiziizaamuko ku nkulaakulana badde ngenda okugamba nti temukyamukiranga mu bitundu mbu waliwo omugagga eyaze n'agulaawo awo olaba omugagga yaguze olwasibye enkulaakulana anti enkulaakulana bantu kakati ye bw'ajja n'agula yiika 3 kitegeeza buli yiika gibalira abantu 7 yiika 10 bantu 7 yiika 10 bantu 7 tugambe yiika 3 kitegeeza nti aziiza amaka agali mu 2,000 okubeerawo oba okitegeera aziiza amaka agali mu 2,000 okubaawo kubanga aligula yiika 1,200 n'azisiba nga tekuli kikolaki nassaako enteezi omulala n'agula nassaako kalitunsi onfuna kati ekyo kigootanya enkulaakulana emirundi mingi ekitundu n'okireka ebbanga era n'okisanga nga bwe wakireka era toyinza kukyamuka nti kakati ffe twafuna omugagga olaba ettaka eryo omugagga awo wonna waggulwawo yaguzeewaawo twafuna talina kyagenda kukolerawo kubanga ekitundu kikula bantu kati ate ye muntu yazze ate nga agenda kusibawo busibi era buli otandika okulaba ekintu ekiyitibwa estates mu bitundu eyeba nkulaakulana kubanga estate ejja n'abantu abantu bajja nankulaakulana n'ab'amasannyalaze bamanya nti tulina gye tugateeka ewali abantu n'ab'amazzi bamanya nti tulina gye tugateeka ewali abantu singa ekyalo kibeerako abantu 10 n'ab'amaduuka njagala otunuulire waggulu eri olengera amaka agali waggulu eri okimanyi nti ettaka lyabwe erikapaka eno ku kkubo kati ali omu wano waliwo enkulaakulana okitegeera yasiba faamu ye nassaamu enteeze 10 nassa amaka ge waggulu eri kati egganda we nasooka okulaba nga omusuubuzi w'ettaka agula 10 ku 10 n'agikolamu esiteeti 10 ku 10 n'agikolamu esiteeti ng'esiteeti eri ku mmeka balinayo basooka ne bagisala wakati fuuti 10 ku 8 ekkubo kati n'aba bazisala wakati ati
kati eno nabanga ayinayo 4 ku 100 neno nga ayinayo 4 ku mmeka ku 100 batunda 4 kwaga 4 kwa 2 eno waliyo poloti 5 neno waliyo poloti 5 ze poloti 10 4 kwaga 4 kwa 2 ati ne bazigula ne bazigula kati basubula ne 5 ku 10 ne bagisalamu poloti bali abasajja baveeko sibango nafa ganda nansana kigondi katoke nsanji ate ensanji kati otunda 5 ku 10 tekutulirira etula noba oli awo okatemamu katambula eno no si egame park wono waliwo ka game park kabeeramu buzebula okusinga kabeeramu buzebula Jaguar Gunive Rwanda Kigali Gatuna bwe bityo bikola ki bwe biri ndi mu kwetegereza ttaka kyekituufu kyekyo okitegeera osanga yiika bimeka nga kuliko omuntu atya omu yesu mugagga naye tewali nkulaakulana kyova olaba abantu abagagga ennyo si be baleeta enkulaakulana ku byalo ate ffe abagireeta ffe bamufuna mpola bisenge bisatu ddiira ffe tuleeta enkulaakulana kubanga gwe bowooza twasenzezza omugagga ku kyalo kikyagenda okukugulako mu kaduuka ako ajja abiguze agula mu supermarket kati mu kaduuka ako talina kyakola ki ate bw'olema ottunda ng'era okaggala talina kyagulamu naye kati ate ffe ba bisenge 2 bisenge 3 kisenge kimu ddiiro ffe tugula omunnyo buli lunaku waakiri nja kugulako koota ya sukaali n'oli agguleko koota n'oli koota ola agenda ogira oti ng'onako otunzeyo kilo za 2 naye omugagga kikomera pyuwa yagula nsawo kakati ebitundu ebimu ekimu ku bibeeremesezza n'okukula ate kwe kuba nti byasooka ne biggulwa abagagga ng'ate tebatunda aye naagiraawo tewali nnyo nno kigattako ge mazima tewali ekyamanyi kyayinza okubakolera nti ayinza okubayisizaawo amasannyalaze ng'agatwala ewuwe oluusi kati ekyoluzzi asimisa talinda national water kiraba asimisa kakati byebyo era ng'oyagala ebitundu bikule birina kukula bantu ebikula bantu ate abo bamufuna mpola be bayimirizaawo ekonomi sajja ayisiriza saidi omulabi bamunyize yawulidde namba plate eno evuga bubi andi kabeeranga ku CBS emmotoka namba UK kawenja 318 ovuga bubi oyisiza ku mikono emikyamu tetumanyi gyodde osuula ebipapula ketulengera wansi awo kyembadde nkulaga kyeyakola omulaba yavuga amasannyalaze ne gagenda ewakaawo eryo lyonna ttaka lye mulimu mbuzi ze kati awo teebereza kati ate awo olugonvu yajja kujja ateekebwa abantu 150 ate bazimbe beeteremu amaduuka kyekyenjawulo kye tulina awo gavumenti bw'erina okutwebaliza kati awo wano tujja kuddawo myaka 7 okuva kati nga wali bwe wali ngira walinga bwe wali tewannazimbwa walinga bwe wali aye tutuuke mu estate nga kikambwe nga malidaadi mwaka gumu 2-3
okitegeera advantage njira kyekyenjawulo ekikola ki kati ono yasiba kano konna akaligundi gwokalaba nga bwe yakasiba ttaka lya muntu atya omu kati n'obwo bwolaba obugenda nga busalamu nti kati nolaba nga akoma ono si waakoma ezo baziyita padoko kyeki asooka n'azita omwezi guno ne zirirako mu padoko eno n'azita ne zigendamu eri n'azita ne ziddamu eri oguddako waba wa muntu omu waba wa muntu omu kyekyenjawulo ekiriwo kyekyenjawulo ekiriwo ekitundu ekitaliimu bantu tekikula lwakuba kati neene Mwankole Kayumba nga yakasereka bulungi neeno Mwankole babitandise kyova olaba estates zitandise okukola ki okumeruka zizze olw'enkulaakulana ejja kiyambako n'abantu obuteesiba mu katundu kamu tebakyusizza environment kitegeera kwe bakuzaalidde kw'osomedde kw'okoledde kw'owasizza kw'ofumbiddwe omukyala okitegeera kaakati mumwogera kyakusanyawo obutonde nedda naye obutonde obutaliimu mayumba nabwo tebunyuma waliwo we baŋŋamba mbu waliwo essomero oba wasomeranga n'omwana era we wamutwala nga omwana bamunnyonnyola embeera za kitaawe mu buto nga tica y'omu yasomesa taata yasomesezza n'omwana ng'oluzungu lumutawaanya kati tulindabanga essomero oba olirengera waggulu wali lya muli si bakiri si ssomero eryo essomero lya muli lyadde